Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuza ku kitebe kyabwe mu Kampala, ab'ekibiina ki Democratic Party mwe basinzidde okulangira Ttaabamiruka w'ekibiina agenda okutuuzibwa omwaka ogujja. Mu Ttaabamiruka ono mwe basuubira okulondera obukulembeze bw'ekibiina obujja. 15 tusuubira nti omwezi gw'okuna 2024 tugenda kuba nga tukola National Delegate Conference. Abo bonna abegwaniza ebifo Secretary General, President, Youth Leader, President UID, Organizing Secretary n'ebirala, Vice President wano mulina omukisa. Kyokka enteekateeka zonna ez'okwetegekera Ttaabamiruka ono za kutandikira mu Novemba w'omwaka guno. Kati njagala mutegeere nti olukiiko olwo badelegate bampa omukisa nze konviina waalwo. Kati bwe n'oba oyagala okundabako oba toyagala kundaba, signature yange yekuwa olukisa ate wenta kuyita tojja. Ekyo nakyo kinterpretinze bubi. Bayita si yabateekayo. Abantu beeri wansi bannyini kibiina be basalawo ani gw'anaayita ne bamumuweereza nti ono ffe gwe tusazeewo gw'oba oyita. Tatuula awo mu nnyumba ye n'atandika kuwanika mpise gundi nedda si bwe bibeera. Yekka eyalina olukusa naye okuva ekiragiro kya kkooti bwe kyajja n'akola pusinga taliiwo otuuka ng'azzeemu okulondebwa National Council bw'eneebeera nga etudde bw'anaaba ng'alondeddwa ajja kufuuka Secretary General w'ekiseera era ng'asobola bulungi nnyo okuyita Delegates Conference. Wabula Ttaabamiruka ono agenza okuyitibwa ng'obukulembeze obuliko ekisanja kyabwe kiggwako 2025 ekireetawo okwebuuza lwaki baluyise mangu. Tusobole okukkirizisa abakulembeze abapya okumobilizinga abakandidate, okusomesa abakandidates. Bino ebijjidde nga kkooti enkulu kyejja esazeemu obukulembeze bwa DP obuliko ng'egamba nti bwalondebwa mu bukyamu. Kkooti erabye nti mwalimu ebirumira kati buvunaanyizibwa waffe ng'abakulembeze okubitereeza. Era kye ŋŋamba bannange bonna betukkiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Kuba nze nnyina bye sikkiriziganya nabyo mu ngeri ekibiina bwe bakitambuzaamu. Bwabeera nga tebaagobebwa lwaki bajulira ku ki? Democratic Party n'olwekyo ebeera mu kiseera ekizibu nga National Executive Committee ekolapsinze yeefaananyirizaako nga lino eryato lye baayitanga Titanic eryabulira mu Bermuda Triangle. Jona muwulira agamba ti nekitaliiwo ne National Council abachairman webali ne parliamentary group. Parliamentary group tesobola kubaawo nga nekinfu because eno NEC ye approving a parliamentary group okubaawo. Twogeddeko n'amu ku babaka b'ekibiina kino ku nteekateeka za Ttaabamiruka ono. Delegates Conference ne National Council bwe binaabeerawo nga babitegese nja bibeeramu kubanga ndi mmemba wa kibiina. Delegates Conference ffe tugenda okugiyita abanaaba bakyali mu DP so si Ssiranda abali ebweru wa DP tesobola kubeerawo ey'Abasiranda abali mu NRM. Ekirindiriddwa kwe kulaba obanga bawakanya obukulembeze bwa Mao baneetaba mu Ttaabamiruka ono okulaba nga bakyusa obukulembeze bw'ekibiina. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.